Akulira akakiiko keby'okulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tanga Odoi ategeezezza ng'okukomyawo empapula z'okuvuganya mukamyuufu k'ekibiina kino ezaggyibwayo omwezi oguwedde bwe kukoma olunaku olw'enkya. The President is an aspirant and the deadline is 20th August. The deadline is 20th August. Yes, unless there are national issues which he will tell us, we are waiting for him. And our President obeys the law. You saw him in Chaddo 10. So we should not even be taken aback if he comes even early morning tomorrow. What we are doing here is to welcome every candidate. We are under the leadership of a very, very, very law-abiding president. No minister, no RDC, no candidate will tease NRM Electoral Commission. Mubatanaba kuzaayo mpapula zaabwe kwe kulina omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'ono yaggyayo empapula za mirundi ebiri okwatira ekibiina kya NRM bendera ku bwa pulezidenti mu kalulu ka 2016 n'okuba ssentebe w'ekibiina kino era nga tewali yaggyayo mpapula kumuvuganya. Banakibiina bakyagenda mu maaso n'okuzaayo empapula zaabwe ezeegwanyiza okuvuganya mukamyuufu k'ekibiina kya NRM ku bifo eby'enjawulo nga mu bano mwe mubadde ne George Mutabaazi ng'ono yakyaka nnyo bwe yakwata akaggo n'akuba abatuuze be obutanyigira mu mirimu gy'obwannakyewa. Ono era akubidde abalonzi omulanga obutalonda muntu yenna atalina kyabakoledde mu myaka 5. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM olunaku lw'enkya bwe luggwako nga tonazaayo mpapula zo ng'ebyokwesimbawo obifuuwa mu ng'ombe. Josephine Nakibule, WBS TV, Chaddondo.